Abaana ba jjajja wa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine aziikiddwa ennaku olwaleero bano nga baba bakojjaabe abamaama Kyosimbonaanya Golosa olunaku olwaleero nga baziika basiimye nnyo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omulimu gwakoze okujjanjaba maama waabwe okujjanjaba jjajja waabwe okumukwano gwamulaze ogw'ekinjawulo gwadde batalabangako era bino bye bibaddewo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم baganda baffe mwenna bakadde baffe batabani baffe abakuŋŋaanye wano twala omukisa guno bugambo bugenda kuba butono nnyo olw'obudde ntwala omukisa okubeebaza mwenna okujja okutuziikirako mukadde waffe olw'obulumi obungi bwe nnina ku mutima ebigambo bigenda kuba bitono buli yenna ku mutima olw'okubanga abadde atugatta amanye embeera zaffe avoddewo nyaffe atukuzizza n'atukuza n'empisa bannange mwenna abali wano nsaba munneebaliza omukulembeze ne mukyala we bakoze buli ekyetaagisa kyonna naye Mukama takkiriza olw'obwetoowaze n'eddiini n'obuntu bulamu nnyaffe bwatukulizzaamu era bwe mulaba ku batabani bangu bonna okuva ku Kyagulanyi mbasaba mu myaka gyange olw'obwetuwaze bwa nnyaffe kanzisi ku maviivi mbasaba bannange mwebali nnyo mwebali ddala okutujambira maama waffe maama tuleseewo naku kulika mutima ntonyene maama ekasanga ti ebbanga lyonna nga ngwa kusemereranga mamwani wange amako gasuddewo abaana nga mama sina kyakukola katubuyambe osanga onoobeerawo ne bannange mbasaba abazadde mwenna abali wano buli alina omwana mukuza abaana n'eddiini ate mukwate abaana mubabuulirire mukuza abaana bammwe obwonoonefu mu nsi buyitiridde nyaffe singa teyatukwatako singa temulina mukulembeze mwetowaze bw'atyo n'olubugambo obwo obutono mbasaba bannange Mukama yabaleese abazzeeyo mirembe. Assalamu alaikum. Zemugalanda maama yatukuta bulungi maama atulaze omukwano neebaza nnyo mutabani wange Kyagulanyi bujjanjabi bwonna butuusiza bujjanjabi neebaza abaana abazzukulu bamajiidu neebaza omuzukulu Zabulini nga buli w'omukubira ne biziba ssaawa 5 ez'ekiro ng'asimbula mmotoka nalona jjajja neebaza Seekapuulu alambudde maama we neebaza abantu b'ekitundu kyonna okutwagala mutulaze omukwano mwatukoledde omulimu nga ffe situkyayisobola buli kintu kyonna twakirabidde awo nga kiwedde tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala era omukwano ogwo temujjangu neebaza Dokita Ali obutatweganya Dokita Ali neweziba ssaawa meka nga atukulira tuleese muzeeyi Dokita Ali Allah akusasulemu ebirungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amannya agange nze Fred Dumba Ssaalongo wakutaano omwana b'omugenzi. Nsooka okwebaza Mukama Katonda akuumye maama n'amuwangaaza. Nzizaako okwebaza abaana baffe Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ne abaana baffe bonna Banyanzi Bediyawe. Nze okusinga mbadde mpangalira kaliisizo nga gyembeera era nga gyentudde. Maama yatuzaalayo abaana babiri. Mukulu wange Nyanzi yaŋŋendako nensigalayo omu, naye mbadde nzija ewa maama nenzija okumulaba. Maama naŋŋumya ne mmugumya nti maama guma totya, Allah ajja kukuyamba, ajja kukukwatirako. Nanga kale mwana wange, naye olunaku lwajjo maama yankubirako nangamba mwana wange banzizaayo e Kampala naye kati siri mubi, n'okuyimirira tandise okuyimirirako, n'okufuluma ebweru tandise okufulumako. Nenga nti kale maama Mukama yeebale, ngenda kujja mu nnaku ntono zijje nkulabeko. Naye ndowooza abadde wayise wiiki ng'emu n'ekitundu. Muto wange Isima n'ankubira n'aŋŋamba nti maama yafudde. Kitalo nnyo. Neebaza abantu bonna abawangadde ne maama e Matanga, ne neebaza n'abo bonna abayambye maama mu kumujjanjaba. Mwebale nnyo buli omu wajje, Mukama amuddizeewo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Emukolo negutambudde. Mmanyi omugagga tabanga munaku, mutuziika mugagga. Mubala 8 n'agenda ku 10, ne mubala 10 n'agenda 12. Naye ka tuli ku 10. Buli aliwo tunula ku ssaawayo tubaziza ebaswiri. Aswiri bwekwa tetujja kuddako ndala yonna, tujja kuba tuwumuza jjajja. Basebo ne banyabo nyongera okubebaza okuba naffe. Twebaze Honorable Kayemba Solo oyo tumukubireko engalo ez'amaanyi okubeera omubaka omuwulize atambuza nga bwe tumusuubira, era n'abanga n'eno yasobodde okuba tinga tetunatuuka, yakoze kyonna ekisoboka, n'abeerawo nga Pulezidenti bwe yabadde amukubidde essimu, era ne tutuukawo nga wafaanana bwe bati mu mbeera. Mumwongere engalo ez'amaanyi Kayemba Solo. Sebo Kayemba Solo tojjanga okwo kuuma obuwulize n'empisa. Wano zijjawo kyampisa, wadde oli mubaka beera wa mpisa. Tugaa tugoberera bali tetubagoberera, tugende tubeere ku musitawa gwakyakulanga Pulezidenti. Manya abamu batuuka eyo nona nti oyo ebitaano yabiri ate ye naawakana ng'oli yabirya. Mutambulire ku musitawa. Abavubuka ffe tubagamba ekintu kimu, tetwapowa. Tetwakola ki? Ensonga tukyagiriko era twamulagidde dda. Ffe twalagidde mulagire ku luno nti 2026 yawangula ddemu era akole ki? Oli tagobanga ku kikyo akalulu ffe tukola ki? Ffe tukayina kati katuddemu tukamunyiye, yalimanya kyalituwa. Ate nabo mumanye bali eyo bakyanoonya. Muzeeyi bw'atazuukuka nga bagamba baleete omutamiivu. Omutamiivu bw'atamire bagamba kumyewo taata. Tujja kubakuba nebennegata babiri. Basebo ne banyabo nze
Christopher Mufumbiro nga ngenza amyuka walina w'ekibiina kya NUP tulina Honorable Mukasa Alozias ono tuzika Mugagga district card tolaba ne ssente bafugempitirivu ono Mugagga tulina Honorable Alozias Mukasa Lubaga ibukako abantu bakulabe tolaba ndi mukwanjula be mupimba kola ekya bali balaba nti oyo we Lubaga ajidde mu bintu bya guli basabo ne banyabo mukadde kano mukirize mpite Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Lubogoya nga bw'ajja era kankozesa omukisa guno mbanjulire Nubian Lee Ali Bukeni ayimuka abalabe kale abyebyo ebigambo by'abaana bajjajja Kyosimba Onaanya nga basema President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine kubanga abeereddewo jjajja we okujjanjaba kwa mujjanjabi emyaka 7 bweddu jjajja nga badde akutawaana n'ekirwadde ne olwaliro paka Mukama lyasazeewo n'agamba nti kawummule jjajja wumula mirembe.